بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره على جميع نعم التي أنعم علينا، ونصلي ونسلم على حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، atumutenda Allah subhanahu wa ta'ala, tumutendereza, tumwebaza ebyengera byonna byajjanga atugabirira. Tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala aso okusaasira ebyengera n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Abad, oluvannyuma olw'okutenda ku Allah tabaraka wa ta'ala n'okusaba okusaasa n'emirembe gibeere ku nabbi waffe Muhammadi, abaddu ba Allah abampuliriza, leero tugenda kulaba ku kitabu al-aqida, ekitabo kinene ekya aqida liswafi athalithu al-idadi, ekya siniya 3 oba gye tuyitanga thalitha idadi, abasinga gye tutwalanga siniya 4 yaffe ey'Oluwarabu naye nga thalitha idadi. Ekitabo kinene tukitandiika ne topiki esooka mu kitabo ekyo ekya aqida kyakyo egamba nti atawassulu wa ahkamuhu. Tujja kulaba ku atawassulu, okusembera, wa ahkamuhu, n'okulamula kwakwo. Mu baabu eno oba mu mulyango guno ogusooka tujja kulaba ku ekisookera ddala namba 1, taarifu atawassulu lugatan wa shar'a. Tujja kulaba definition y'ekigambo tawassulu mu lulimi Oluwarabu, Omuwarabu akitegeera atya, wa shar'a, ne mu shariya abantu abanaakiida abamanyi ba akiida bakitegeera batya ekigambo tawassulu. Then namba tulabe maana al-wasiila hasba ma warada fi al-Qur'an al-Karim. Tulabe amakulu g'ewasiila, wasiila muyitanga tariiko oba ekkubo, al-wasiila. Ojja kulaba amakulu g'ekigambo wasiila hasba ma warada fi al-Qur'an al-Karim, okusinziira ku ebyo ebyayogerwa mu Qur'an y'ekitiibwa, tusinziira ku aya za Qur'an. Wasiila kitegeeza ki? Namba 3 tulabe atawassulu al-mashru'u wa aksamuhu ma'a al-mithaaru wa dalilu. Tujja kulaba ku tawassulu el-mashru'u, ekkirizibwa amata g'Obusiraamu, wa aksamuhu, n'emiteeko gy'okwesembereza okwo oba okusembera okwo okukkirizibwa amata g'Obusiraamu, ma'a al-mithaaru, wamu n'emifaano oba ebyokulabirako, wa dalilu, n'obujulizi okuva mu Qur'an ne mu Sunna. Then namba 4 tulabe atawassulu al-mamnu'u wa amthilatihi. Tulabe ku okusembera okwaziizibwa oba tawassulu eyaziizibwa, wa amthilatihi, n'ebyokulabirako. Then tutandise atawassulu wa ahkamuhu. Atawassulu kyeki? Kye bayita okusembera eri Allah tabaraka wa ta'ala, oba omuntu okubeera nga ateekawo ekimusembeza eri Allah tabaraka wa ta'ala, kyoyitanga kayungirizi, oba omuntu okola al-qurba, okubeera nga asemberera Allah oba atuuka eri Allah, kibayita tawassulu. Then maana tawassulu tugamba wano esooka nti maana tawassulu. Then atawassulu lugatan, ekigambo tawassulu okyogera Omuwarabu ategeera atya? Ekigambo ekyo mu lulimi Oluwarabu kitegeeza ki? Tugamba nti hiya ataqarrubu wa fi'lu sababu alladhi yusilu ila al-maqsud. Tugamba nti huwa ataqarrubu, kwe kubeera ng'omuntu asembera, okwesemberiza, oba okuteekawo kayungirizi, oba okutema empenda, kituyita to pave way. Wa fi'lu sababu, n'oteekawo ensonga, n'okolawo ensonga, n'ateekawo ensonga, alladhi yusaru ila al-maqsud, oba yuwassiru, ensonga eyo nga yemutuusa ku kigendererwa. In case omuntu ayagadde efuna mulimu oba ayagadde kubeera nga afuna mulimu, kati okuwandiika bbaluwa kuno bajja bita application nga yeringa gyayitamu aliwasiru, oba okubeera nga nawe oyagala okutuuka tuyitanga bulooka. Gwe n'oteekawo ensonga wakati awo, oba oyagala kupangisa nnyumba, waliwo kayungirizi wakati wo n'oli landlord, kati wetaba bulooka. Kati bitugeeza nti oba oyagala kutuuka eri Allah, n'oteekawo omulimu gwonna omulungi nga gukutuusa eri Allah tabaraka wa ta'ala, yayita nti wa fi'lu sababu alladhi yusilu al-maqsud. Oba oyagala ssente, oyagala ssente, nagamba nti kanoonye omulimu, nga wonaafuna omulimu guno eno
weugenda okutuusa ku kigendererwa ekya sente zoyagala okufuna. Oyagala knowledge, oyagala irimu obeere mumanyi, nobeera ng'oteekawo okusoma, n'ogenda okusoma nga kuno okusoma kuno kwoyiseemu kuneeno, weugenda okutuusa ku kyoyagala okubeera, nti oyagala kubeera mumanyi, oba oyagala fikihi, oba oyagala kuba mumanyi wa hadithi, n'onoonya irimu ekwatagana ku hadithi, bayita al-tawassulu. Tugamba wano nti waliwasilatu hiya al-qurba. Kigambo wasila kitanga ekkubo, hiya al-qurba kwe kwesembereza, oba ye bayita qurba, okusembera kuli kwennyini, al-wasila okuteekawo ekkubo. Then wa ma'anahu shar'an, ate bw'odda mu sharia yaffe abamanyi ba aqida bakitegeera batya ekigambo ekyo atawassulu fi shar'a, oba twagamba nti likulli fanni rijaalu, buli fanni eba n'abasajja baayo. Oba oyagala kuzimba tulina abamanyi ba engineering, abazimbi abalungi. Oba oyagala bya fiqhu tulina bafukaha betwogerako abalungi. Oyagala bya hadithi bakuba ba muhadithiina ba Baihaqi baani. Ogamba nti aqida nebateeka kati bamanyi bakida nabo batuulanga akakiiko kaabwe ne bateekawo ebigambo byabwe ebya faani yaabwe. Kati mu aqida tugamba nti ekigambo atawassulu hiya attaqarrubu ila Allahi ta'ala bikulli amalin mashru'in. Kyebagamba tawassulu mu sharia mu aqida tugamba nti abana aqida bagamba nti kyebayita attaqarrubu ila Allah, kwe kusembera eri Allah tabaraka wa ta'ala, oba omuntu okwesembereza eri Allah tabaraka wa ta'ala bikulli amalin mashru'in, naye ng'akozesa omulimo gwonna ogwakkirizibwa, oba swala gweyagadde, oba kusiiba, nga n'okolesa omulimo gwonna, naye nga singa oba ogukoze omulimo ogwakkirizibwa mu mata g'obusiraamu nga gukutuusa eri Allah tabaraka wa ta'ala. Nga olaba abantu abasiiba, abasala adhiya, abagenda mu hajji, nga bakikolamu taqarrubu ila Allah, kugezaako okubeera nga basembera eri Allah tabaraka wa ta'ala, kati bayita al-tawassulu mu aqida oba mu busiraamu, nti kwe kubeera ng'omuntu asembera eri Allah tabaraka wa ta'ala naye ng'akozesa omulimo gwonna ogwakkirizibwa, omulimo gwonna omulungi. Then ma'ana al-wasila fi al-Qur'an al-Karim, ekigambo wasiila mu Qur'an y'ekitiibwa kitegeeza ki? Tugamba nti laqad jaa'a dhikru al-wasilatu fi al-Qur'an fi ayataini. Ekigambo ekyo kyayogerwako mu Qur'an mu aya 2 zokka, ekigambo wasiila, era bajja kubanga bazikuwa waneeno. Al-ula qawluhu ta'ala, ekigambo aya esookera ddala ye aya Allah gyabeera ng'agamba mu surat al-Maida, yagamba nti a'udhu billahi minash shaitanir rajim, gamba nti ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wabtaghu ilayhi alwasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Allah yagamba mu aya eyo nti ya ayyuhalladhina amanu, ti abange mmwe abakkiriza, ittaqullaha, nti mutye Allah tabaraka wa ta'ala, wabtaghu ilayhi alwasila, era munoonye ekkubo eribatuusa eri Allah wammwe oyo, mbere nga munoonya ekkubo eribatuusa eri Katonda wammwe. Wajahidu fi sabilihi, era mugezeeko okubeera nga mulafuubana nga mulwana mu kkubo lye, mugezeeko okubeera nga mulafuubana nga muteekamu amaanyi ag'ekitalo mu kkubo lya Allah tabaraka wa ta'ala, la'allakum tuflihun, oba oliawo kaddaaki mujja kubeera nga mwesiima, kaddaaki mujja kubeera nga mulungamizibwa. Singa munaakola ekyo Allah tabaraka wa ta'ala agenda kubeera nga abalungamya. Then athaniyatan, ate aya ey'okubiri Allah yagamba mu Qur'an ku nsonga ya wasiila, yagamba ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adhabah inna adhaba rabbika kana mahdhura. Allah agamba mu aya eyo nti ulaika alladhina yad'una, nti mazima abo beebo, yad'una abasaba
nga abasinza Allah tabaraka wa ta'ala nga basaba yabtaguna ila rabbihim alwasila nga basaba bafune Allah nga basaba Allah nga banoonya ekkubo eribatuusa eri Allah tabaraka wa ta'ala. Naye nga bakikola ekintu ekyo nga basaba basinza bakola ki? Banoonya ekkubo eribatuusa eri Allah nga bakikola balinga abakola ki? Abavuganya wakati waabwe bokka na bokka. Ayyuhum aqrab, nga banoonya ani ku bo asinga okubeera okumpi ennyo ne Allah. Wa yarjuuna rahmatahu, era nga bakikola nga banoonyamu okusiimibwa kwa Allah, banonyamu okusaasira kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Wa yakhafuuna adhabahu, era nga bano bakikola nga basuubira, yarjuuna rahmatahu, nga basuubira okusaasira kwa Allah. Wa yakhafuuna adhabahu, era nga batya ebibonerezo bya Allah tabaraka wa ta'ala oba ebibonyoobonyo bye. Inna adhaba rabbika kaana mahdhura, olw'okuba nti mazima okuva edda nedda nga ebibonerezo bya Allah byali byekekwa, ng'omuntu oteekwa buteekwa okubeera nga obyekeka, obeere nga obyeziyizaako oba obyetangirako, osaba Allah abeere nga akola ki? Abikutaasa. Kati abantu abo babeera nga basaba, bayogeraku wano eno nga banoonya okuteekawo ekkubo eribatuusa eri Allah tabaraka wa ta'ala, nga banoonya naye nga bakikola abantu balinga abalaba nga balinga abavuganya. Ayyuhum aqrabu, ani ku bo asinga okubeera okumpi ennyo ne Allah tabaraka wa ta'ala. So aya ezo zombiriri ziraga ekigambo wasiira. Mu aya esoosi gyogera wasiira nga kino yabategeezaamu ekkubo erikutuusa eri Allah. Then wano banoonya nti yabtaguna ila rabbihim alwasiila, nga banoonya ekkubo eribatuusa eri omulezi waabwe Allah tabaraka wa ta'ala. Inna adhaba rabbika, nti okuva edda nedda ebibonerezo bya mulezi wa Allah kaana mahdhura. Agamba nti wa idha nadharna ila tafasiru as-salaf, wetubeera nga tutunuulidde ku tafasiru oba enzivunula za Qur'ani ez'abaatukulembera abalongoofu, as-salafu, abantu abaatukulembera bategeeza. Bagamba nti wa idha nadharna ila tafasiru salafu, wetwetegereza wetutunula mu tafasiri oba mutafsiri oba mu nzivunula ez'abaatukulembera, alimaana liwasiira, amakulu g'ekigambo ekyo wasiira, fi hataini l ayataini, mu aya ez'ebiri zetulabye waggulu awo. wajadna annahu la yakhruju ani ma'ana ataqarrubu ila Allahi bifi'lu awamirihi wa ijtinabu nawahihi. Tugamba nti wajadna, twesanga tuzuula annahu, nti mazima amakulu g'ekigambo kiri aliwasiira, la yakhruju ani ma'ana ataqarrubu, tekisuuka oba tekifuluma kubeera nga amakulu gaakyo ataqarrubu ila Allahi, kwe kubeera nga twesembesa oba twesembera eri Allah tabaraka wa ta'ala bifi'il awamirihi, nga tukola ebyo byeyatulagira, wa ijtinabu nawahihi, na kwewala ebyo byeyabeera nga atuziyizaako. So wetutegeeza mu tafsiri za aya tulabye aya ezebbiri, tugamba nti amakulu gaakyo tegasuuka, tegatuuma, tegafuluma kubeera nga gategeeza nti ekigambo wasiira kwe kusembera eri Allah tabaraka wa ta'ala bifi'il awamirihi, nga tukola ebyo yatulagira okubeera nga tukola, wajitinabu nawahihi, na kwewala byabeera nga tuziyizaako. Tugamba nti walam yakul ahadu minhum inna ma'ana dhalika atawassulu bijahi ahadun minal makhluqina, walam yakul ahadu minhum, era teri n'omu ku bamanyaawe twogeddeko abaatukulembera mu tafasiri ezo, abasalafu, abaatukulembera abalungi oba abaatukulembera abalongoofu abo, teri n'omu ku bo yabeera nga agamba nti inna ma'ana dhalika, nti amakulu g'ekigambo tawassulu, nti inna ma'ana dhalika tawassulu, nti ekigambo ekyo amakulu gaakyo kitegeezaamu atawassulu bijahi ahadun, nti kwe kubeera nga osemberere Allah ng'okolesa ekitiibwa ky'omuntu yenna minal makhluqina, mu bitonde bya Allah tabaraka wa ta'ala, nti oba okolesa ekitiibwa kya Nabbi waffe Muhammadi nga bwe bagamba basaba Allah nga bagamba nti through Jesus Christ, nga bayita mu Jesus bo, nga basemberere Allah nga bayita mu omuntu. Kati mwotulaba tafsiri ziraga nti
byonna ekigambo ekyo kitegeeza kubeera nga osembera eri Allah tabaraka wa taala ng'okola ebyo yakulagira nakwewala byakuziyizaako. Temuliimu yadde n'omu mu bamanya yagamba nti tawassulu kitegeeza okubeera ng'osembera eri Allah ng'okolesa ekitiibwa ky'omu ku bitonde bye, nti oba katugezi nabwe ffe Muhammadi okozese Muhammadi obeere ng'oyita mu Muhammadi otuuke ewa Allah. Tekiriiyo wadde ogambe nti okozese basahaba ab'ebitiibwa abo, oba okozese omu ku bannabbi bonna oba katugeze nga Isa nga bwe bakolesa Isa abatali basiraamu. So tulina kubeera nga gwe kenyini osembera eri Allah tabaraka wa taala ng'okola mirimu mirungi yakulagira nakwewala ebyo byabeera nga akuziyizaako. So tujja komaawo topiki yaffe esookera ddala, then tujja kuba tulaba akisaamu atawassulu mu episode eddako insha Allah tabaraka wa taala. بارك الله فيكم.